mukulu nalabanga ensenene si kyekikulu kubanga ensenene bwe nazidde saziriddeko mwaka mulamba. Kati Beki lwaki muno yakutuma ensenene ze n'omwefulira n'ozirya? Namuwa sente zange azongere ku mwana ng'amuleeta. Ne mutikka ebintu. Esente yazimpa nga annyombesa n'ebintu byange n'abirya n'ensalawo n'enkuulinga n'ensirika. Okitegere kati mukusirika kwange obusungu yafunamu obusungu mbuze nnyombera nsenene. Ensenene nali ngenda zirira mwako babwali bulamu. Kati obadde oyitaayita n'omugwako n'omulaba. Banzukusiza ne baŋŋamba jangu olaba omufere yatubba wuno ku live. Akomerera abantu nti nno yabamubba. Kati kyembuuza Banks wala abiteeko ebyokubanja omusajja yamubba. Amuveeko nga naffe we twamuvaako. Ajja genda afuna ebizibu zijja genda zeetoolako. Ono omusajja omumanyiiko? Sirina kye mumanyiiko. Tomulabangako? Simulabangako. Obonja kuze ekiruhura busirika amannyo. Nze kyenjagala ave ku munno mulumiriza nti baamubba nga naye amubbi. Ate kino ekisajja kibadde ki? Oyo musajja bulijja akunoonya wano. Olimba. Bulijja akunoonya abaho. Sempi news abaho wono bulijjo gwonoonya. Abakyala mumaze okwesootinga. Ati twesotinze ekinga bweda mulumiriza abantu abankubira amasimu beyabba. Zene sotinze ekinaye. Sebo balonyeza abakyala bano. Ngaba Beki ne munne Beki mpulira asirisi. Beki kakoye. Weda kayomba. Kati sebo gypsy obaye chips obayani CMP news. Obadde ononyeza ki? Yenza adakubuuza lwaki ogenda ozunga buli live yonna. Tolina byakkola. Oyagala kunga. Mali njagala ko omulimu patriotism. Wafande njagala ko omulimu patriotism ogire byokola eri egunde ekabali obe gundi. Oba nkwesete mekontwale Canada oyagala kunfira nga bwafera balalanga nabo tona abatuuso oyagala kufira. Kasi kankubuuze gwe by the way lwalero sigenda kuyombesa kankubuuze gwe Frank abaho. Nkubuuze kibuuzo lwaki ogenda ozunga ku buli live tolina byakkola. Live zani zonsangako. Mbuuzo tu wansanga ku live bweti. Buli wamu wona omusobera ku live zone Uganda obeerayo. Abaho ozunga buli wamu ekisooka olimbega ononya kukwata abaana b'abantu. Ogambye enzunga kubanga nawulira nti patriotism gwe mulimo gwe bakuwa. Ogwaki? Tugenda okwate buli omu yenna avuma Museveni gwoba okwata ye nga wali ogamba nti pressure bamusibire ddala byakomawo nga tokyayogera. Pressure aliyo ku university king of university. Ate mu university of understanding agenda kuvaayo. Wado kimanyi agenda kuvaayo. Abaho njagala tusibe. Kabato ulira bulungi sebo kabato ulira. Pressure bamukomyawo next week or next month. Pressure bwana dda mukomera. Abaho. Njagala ne kabato ali wano. Sigenda kwogera sente nyingi nyongenda kuwa $200 bwana dda mukomera. Anti lindako nze bwatadda mukomera sina uchina wekinkwata kwa. Anti njaga tukanye ekintu kimu pressure bwatadda mukomera. Nga bamulese guno mundu gwe banamuleta kabata njagala mpite ne abaho muwe $200. Andi kati mwabatu papa wa mwachiruse mumanje kigwera kati fe tuli nedda sebo anti wano mwana omuntu akinga muri wano mu kibi buli omwamanyi ngambye ekintu kimu nkubuuza lwaki ozunga tolina byakkola tozeemu nkubuuza ekyo anti nange naye nkubuuza twale Canada kuba nange njagala genda ko Canada. Ate ntwala abantu Canada nze situwala abantu Canada. Nedda sebo Canada abana bakaba bamubako. Ate okubeera gwe kankubuuze gwe okubeera ekiruhuura obeera ekiruhuura otwala abantu mu mabbaasi ngo batwala kiruhuura buli lunaku. No, nkubuuziza kuwe sente ontwale Canada ndi Uganda sina mulimu sina kintu. Anti katerlinda kwa abawo oli mwavu. Sente ontwale Canada. Soko kwate $10 ozuwe kabaataawo kati. Manyito ina sente manyiti nyogana mugaga munnange.
Kabata ngenda zimwa naye abantu ofera baki. Kakati abaho. Abaho leka njagala njogenda awo mu in a good way. Not in a bad way. Abaho olaba owulira tetuganya abantu babafera owulira naye ng'omuntu onaba kuvaayo kulumiriza muntu owulira make sure that you have enough evidence kubanga abantu bayinza okufaanaganyisa amaloboozi oba bayinza okufaanagana oba oyinza okwefaananiriza gundi oyo nali wano naawe ne Kabaata owulira kaakati nateekako kamera just dakika nga 2 zokka oyo Chris oyo abeera akolera mu kiwanga akolera mu Warabu manyine wakolera okiwulira n'agamba n'avaayo n'agamba nti oyo musajja yabba abantu olunaku olwo namubuuza Chris ne mugamba olina obujulizi Kabaata actually yamubuuza olina obujulizi n'abeera ng'asigala ng'alumiriza nga bw'ayogera okiwulira ne mugamba olunaku lwe batukomyewo oleeta obujulizi olwaleero azze era sitira ayogera kye kimu kakati ebiseera ebisinga nze mbadde ngamba nti yes kibi nnyo omuntu kubanga batwa sente ze oba kibi nnyo era ne bwogenda kuwuliriza abantu abagamba nti bababba ng'oyo bwazze ng'agamba nti manya biki oyo muwala kiba kyetaaga nti omuntu vaayo n'obujulizi lumiriza omuntu gamba nti bakuyita gundi omuntu takumanyi linnya lyo takugaata omukusooka agamba nti nali nkolera ku mabirizi then omulala gwe yali ayina ku ssimu n'amugamba nti nali mbeerawa ndi mbalala ndabye embalala nembuuza Kabaata nze mbalala oba maze emyaka ng'emmeka nga siri e Uganda kakati neneebuuza nemubuuza gw'olwandabye dde embalala bwe wali Uganda wali okola mulimu ki wali todiiringa mu kutwala abantu bweru anti kyokka nakubuuza ekibuuzo gwe lowooza manyi ntya wookolera olowooza manyiyo ntya wookolera nze byange mbipostinga Franka wakolera mu nedda lindako nkugire kye nkugamba omuntu yenna e Uganda owulira kye ngamba Kabaata malenja gakusooka kugana abaho kubanga bajja kweta tugende mu diversion basobola kulindako n'obaleetako oluvannyuma nesooka nenkanya n'ono omusajja kubanga bulijjo mwetaaga bulijjo omunoonya mpulira muli mu kunyumya bya kikamboozi za nedda bwe batokinaabiri kubanga nasazeewo okwogera bulungi naye saagala tuyombe banyombe naye oba kinedda njagala kumubuuza nga bwe mubuuza nga ye bwagamba bwalumiriza oba bwakola ki okitege naye tabimanyi naye abaawo njagala nkubuuze oli musajja kankubuuza oli muntu bw'ava n'alumiriza nti omuntu yabba nebba oba omuntu yabba oba yakola bw'ati nga talina bujulizi kiba kitegeeza omuntu olwaki oba ovaayo kulumiriza omuntu naye nga tomwinaako bukakafu lwaki ate ng'omuntu ogenda mumusanga omwetaage naye nga wamusiga erinnya bbi nga si lituufu nga gwe bw'ovaayo n'ogamba abaana tebavuma Museveni n'obakwata nga tebana kye bakoze nange kyenkubuuzizza nga tona bagenda bweru ng'oli Uganda wali odiiringa twala abantu bweru oba anti kati nze omulimu anti nze ekyo kankiddemu nga bw'okyogera okiwulira nga bwe nkikubuuzizza kankiddemu nga bw'okyogera okitegeera bwe nagenda kugenda wabweru naye sitwala abantu wabweru okiwulira nyinza kuba nalina bizinesi zange endala ez'enjawulo naye naye sitwala abantu wabweru naye omuntu wavayo n'agamba nti ono yatwala n'abantu be baŋŋamba n'abantu bayoga sibamanyi newagamba nti nze wange wali buziga okitegeera seekweka sikola kiseewaana abamanyi bamanyi ne bwogetuuka buziga n'obuuzo wa Clinton weewu asobola kukubuulira okitegeera nsiri awo kweraga yes buli muntu yenna oyinza omuyita mufere oyinza kuyita kyoyoga naye oba tolina bujulizi lekera okulumiriza muntu nga toli sure about someone okitegeera n'omuntu azze ya Kabaata okumuteerayo n'amugamba nti oli buziga olabye ono omuwala gundi abaho bulijjo ngenda ku live nsanga nga bakuvuma bantu bangi nnyo be bakuvuma bituufu sookoddemu ekibuuzo kye nkubuuzizza ebimu bibeera bituufu nkubuuza ekibuuzo kati bwe bamanyi nti bituufu bwe bamanyi nti bituufu abaho katukubuulire kino ssebo nze ndi muntu akola ebintu ebitatuukiridde kuba tubeera mu nga biki byokola mu patriotism wano ku TikTok era bosanga bavuma ku TikTok ebimu ate nga biki ebyo byokola kubanga bankulaba ovuma abantu abaho ku live
bituufu bye banvuma kati mba nkulaba ovuma abantu kati abaho ebyasagala bigereramu kubanga abaho ekisooka tetuli level ku ye tetuli ku level ye munakugamba abaho oli mwavu tolina sente kye kisooka ekyokubiri nze ensonga yange gina linina already gundi oyo muvubuka bamuyitaani ali mugenda kuvaayo agenda kuvaayo agenda fuluma ekyo nkikugambye era next week Kabaata oyo muvubuka gwe basiba agenda fuluma ekyo agenda fuluma bwe mbanga atafulumye abawo ngenda muwa $2 kubanga abawo talina sente mwavu okitegeera ishu yange jayi Kabaata ishu lwaki nali noonya abaho male muleka agende mba ngende ensonga yange yali bweti nze naye neebuuza omusajja omunyankole abaana b'Abaganda faaki nabo nze yali ensonga yange eyo naye kirungi pressure agenda kuvaayo kye kirungi okiwulira kati twasabira aveeyo naffe kye twagala kuba kati naye neneebuuza abaana abanyankole ng'oli musajja munyankole abaana Abaganda ofaaki nabo buli muntu yenakola ensobi ng'olowooza pressure ye teyakola nsobi tasaana second chance omale ogende kukoota omulemere abanyankole bava mu nsi ki bava mu nsi ebyo tagala kumanya kwanga oli munyankole omanyi woova gese binkwatako lindako gwe ssebo luli nga tuli ku live wano wayita munno omulaalo yakuyita atya yakuyita omwana w'omuntu bwatyo bwe yakuyita kati oyagala nziremu ekyo ky'obuuza omale olete diversion endala nedda nze ishu yange eri bweti abaho oli mwana munyankole va mu baana Baganda bakakole ensobi balina bajjajja baabwe balina bakulu baabwe balina abantu baabwe bajja balabirira bajja babeerera kubanga bulijjo si ye gwe abeererawo Buganda gwe abaho ow'emyaka 28 actually 3 si ye gwe ogenze kuzaalibwa wano lindako ogenze kuzaalibwa wano ogenze kuzaalibwa wano ng'osanze Abaganda batambuza obulamu bwabwe baveeko ku baana Abaganda defending ebya ankoleyo oba ebyekiruhura bizibu bingi nnyo ebiriyo okusinga gwogenda ku baana Abaganda okole ki otandike kuba penalizinga wateeka mu makomera olw'ebiruubiri lwabyo olw'okwagala ko ssente olw'okwagala kwa ssente olw'okuba nti oyagala ssente ez'amangu mangu kolera abantu bo nga bw'obakolera nga bw'oyagala bakolera okitegeera naye va ku baana Abaganda nze yali ensonga yange lwaki nali nkunoonya naye lwakuba nti najja mu busungu neneebuuza omunyankole ofaaki n'ensonga z'Abaganda kati Buganda teyakuswaziza Buganda wagira ogirabyeko mu kooti teyakuswaziza nze sina budde bwogera ku bya pressure anti katolina budde omwana wamuteekayo wamusiba wamwonoonera ebiseera wamwonoonera obudde fulufiga gw'otambula naye lindako ssebo abaho lindako pressure oba otereesemu diversion pressure awoza ne baloya ba Buganda lindako ssebo obadde okimanyi nti fulufiga gw'obadde otambula naye omanyi nti fulufiga ng'atanaba kumanyikwa nze fulufiga namumanya ntya namanya kufulufiga ng'avuma abantu obadde okimanyi ng'avuma abantu ng'oye tewasooka kukwata fulufiga n'omuteekayo mukomera lwaki yavumaani ate yavumaani nze kugambye nagenda kumanya fulufiga namumanyira okuvuma abantu nze abamangako muntu yenna bukyazaalibwa ate kati kyekyo kyowakanya kubanga otambula naye mufaanagana tosobola mumanya okitegeera singa obadde oli mabbali ga fulufiga wanditegedde nti fulufiga avuma abantu nga ye ng'otanaba kumanya pressure wasookako fulufiga yali avuma abantu naye geti wamukwata wamuleka okitegeera fulufiga ng'ava mu NUP kati chapter katusooka tugiclosing eya pressure n'ebirala ebyaddala olumufere tolumufere ate nali kati kankuddemu ekibuuzo ekyobuuziza ekyo abaho ekibuuzo bwe kityo kyombuuza kibuuzo kya bujega okitegeera kubanga na world sawa zino oli mufere osiba abana Uganda n'ogenda wa Museveni n'akuwa ssente n'osiba abana Uganda n'ogenda mu patriotism ne bakuwa ssente kati awo oli mufere oba toli mufere no tebikwata sebo damu oli mufere oba toli mufere oba ofeza abantu batoli mufere kine wakyo nzakubuuziza kakati nze oba omanyi nti bona bagamba oli mufere oba omanyi ate abantu 10 bwe bamanyi buli omu asobola kwogera kyayagala
na issue yange eriwet issue yange eriwet soko tunulire kankubuuze abantu 10 bagamba ng'oli ku live abawo bagamba otta abantu otwala abaana b'abantu ne babatta wali otta abantu dina ngamba twalawa wali obatta ngamba twalawa nedda soko ddemu ekibuuzo wali otta abantu abo abaana be wayimira video wezirisebo video weziriye alinda ko sebo ndiko birara naye kyokutta omuntu ekyo lindako sebo lindako omanyi omuwala kankubuze ekibuzo kisembayo Kabaata woli ku live omanyi omuwala eyayimba oluyimba ne pressure bamuyitaani Kabaata bamuyita Aisha biki omuwala gwe bayita Asha omumanyi abaho mumanyi ate tetubeera naye mu kooti enkolagana njagala nkubuuze onjaga obulire nsa amazima okugenda kusiba pressure wali oyina ensonga wakati gwe ne Asha nga Asha akumye omukwano oba si kituufu bannaye soko mpulirize Asha nali simulaba soko demu awo kituufu bazituze moyo kasasiro abayomba ebibi alina okwogera anti kato abayomba te abayomba nze nyina obujulizi nyina bwino ekulumiriza wali Asha waliko wamutwala emitwalo 50 nakugamba lindako nakugamba nze bino byenkugamba mbimanyi kyokka nerudi bwe najja nakugamba ku nsonga z'oyo omuwala nekugamba omuwala oyo wayagala kumwagala bwe yakugaana n'ogenda n'okwata omuvubuka oyo n'omusiba ate owakana mu ki abawo oli mwana wa NRM oli mwana wa NRM bw'oba osanze abaana ba NUP ku live bawe respect obaleke ekyo nkikubuulira oba bali bye baagala abaana ba NUP mubayita buli kimu kyonna oba mufere oba mulwabisiyaga oba mubayita buli kimu kye mwagala bw'osanga abaana ba NUP ku live abawo bawe respect abaana ba NUP abali e Uganda mikwano gyange 100% tebasobola kweyisanga bali mikwano gyo just onoonya kubasiba ani mwana wa NUP asobera kubeera mukwano gwo soko mbuulire yani mikwano gyange nali ngenzeyo okutali mulundi gumwe oba ebiri naye mwe abatuleetera enjawukana mu njagala abaho leka nkubuulire abaho leka nkubuulire oba mwaleeta enjawukana gwe ne Asha naye obimanyi nti wasiba oyo mwana olwa Asha lw'okuba nti Asha yakugaana oba Asha oba yaani n'akugaana n'akuma omukwano n'okwata omuvuka n'okusiba kyokkola wali oli ku kooti kyokkola wayimira ku kooti n'oyogera bingi nnyo okitegeera wali oyagala kulaga maanyi okitegeera so dekera awo okugenda nga weetwala kuba master oli ku live ya buli muntu yenna Kabaata oyo mwana omulaba abeera ku buli live ya buli muntu yenna gwe mulimo gwe kitabeera mu office gwe tobeera mu office toyina mulimo wagamba oli mulala oyina ente lunaku kiri wali okoze video mu muntu ezo sebo kyenkubuuzizza kubezange tojja zibba zikulakire kati bw'abawo Kabaata abawo omwavu talina sente nakimugamba from the word go nja kwewola nemugamba abawo tolina sente yogera kyobadde onoonyeza abawo okitegeera akati bw'oba tolina sente abantu abalala kati ensonga z'akayanja Kabaata ensonga z'akayanja kasitola bakayanja n'olaba abaho n'olaba ekitundu kya NRM ekyo kyonna kya poliisi biki eyo diversion ya NRM yonna saabadde ku byabufere leero n'ate ku okitegeera abaho yasooka kweyita president wa TikTok kati ate kiki ekyabaawo nze ndi president wa TikTok Kabaata ensonga zange n'olwaleero okuva olwaleero ne abaho ziweddewo kubanga already maze okufuna record nti omuvubuka bagenda mumutta bwagenda kukomawo babanga tebamutadde njagala ompite wano abawo muwe $200 za bwereere Kabaata tuli wano katulinde watavubeyo sewo sente zange nzaagala siwe kiri Kabaata wama akawala ke badde bagamba nti wabba sente Kabaata isu yange ewedde ne abaho nze naawe sagala kuyisa olaba kiki kyonna nze naawe ensonga eyo yaggwawo olw'ensonga nti buli kimu kyaggwa okitegedde olaba akawala ke wali ofera omuvuka bagenda mumuta ekyo kibeewo abawo nze naawe leka abaana abaganda baveeko
kola emirimu gya Museveni, kola emirimu gya muzeeyiwo, genda kole patriotism zo, gende Kyankwanzi, omobilizinga abaana, okole ebyo olina okukola abaana baveeko. Ekyo kye ngenda kukigamba. Nera bulungi. Okay, kale sanze kwogera ku bintu bya nera bulungi gabatanze maze. Oba si muferesi ebyandeese okwogera leero. Jasi byayingidde buyingizi mu mboozi ya Kalubini Kayanja ey'okujja bayizanjagala kwogera ku kintu kya Kalubini Kayanja. Mu byatandikidde ne biyingiramu omukulu onombo mufere yafera abantu nezi si byade bindeese ebyo bufere bwe kubanga sina yabanampa nti ya mufera. Byatandise bya mpola mpola awo ne biranduka paka eno. Kale byokumulumiriza nti muferesi bimanyi kubasinze na bitandise. Nabadde mu mboozi yange endala nnyo ne biyingiramu. Edward Dagule tubadde kikyogamba mu comment. Jebaleko Mr. Kabata. Alesebo nawe jebale. Alesebo. Badde njagala kubuuza mwami Abaho. So mwami Abaho lwaki tokomya kuzunga ku buli live? Nofuna ebyokukola. Kare ante ekizibu ndi jobless munfunire omulimu munnumirirwa ate sina mirimu lwaki temumpe emirimu n'ekirala woba osiba abavuma ennyo fulufiga yasinga ovuma naawe kennyini ovuma okozesa olulimi olubi ate lwaki musiba abantu abalala nga nammwe muvuma anti fulufiga bwakuvuma musibe nze sibulirangako fulufiga ate naawe ovuma okozesa olulimi olubi bwe nkuvuma ng'onsiba ng'onzigulako omusango ekyokubiri munoonyeza emirimu sina mirimu. Lwaki mwekubira side olwokuba nti nno muyina amaanyi anti ogosa omusango naawe okozesa amaanyi agago nno enensi mugirabe jabafundira nno mulowooza nti muli b'amaanyi nnyo ssebo tekirina buzibu yamufundira n'agenda n'obote yamufundira n'agenda kati linda litaano eyaffe bwerituuka kyekyo Katonda kyalubageze so ekyokusatu we masina mulimu mumpe emirimu munnumirirwa ate teri ampa mirimu okiraba kati mu buzibu ki ate kyenjagala omanye Museveni Uganda tagifuga nga ye ng'omunyankole yekka agifuga n'Abaganda n'Abacholi n'Abalugwala n'Abachi n'Abanyankole gye bali abatagala Museveni ate nga banyankole so muganda wange buli omu alina okuwagira kyayagala kitegedde n'ekibuuzo ekisembayo mbadde nsaba kuntangazaamu Abaho ani yakulonda kuba president wa TikTok yali gundi jajjawo ono wekangulumira ne mama wo wekayunga be bandonda kwa president wa TikTok bakulondera ku byalo byabwe ebugerere mbadde simanyi kubanze mba president waliwo omuwala gwe manyi yayitamu naye ndaba buli kaseera wayita president wa TikTok gwekubira maama wakubuulire Gobade tochimanyi nti Uganda erimu President Museveni naye abala abamanyi Bobi Wine yafuga so mutuleke nga bwe tuli Franka nina akabinja kange namwe mwina akabinja kamwe so temuntawanya temumalaako mirembe okitegeera kati wobo yagala kumanya abannonda kubira jajjaawo maamawo abekangulumira ne kayunga bakubuulire bannonda nga mukyuse ku lulimi mulekerawo siba abaana b'abendi nga nammwe muvuma anti namwe mbuulirira lwaki mwetaba mazina g'ekima nga temwagala mikira bakoonako anti mubuulirira abaana bammwe baleme okuvuma abantu bakyuse ate naawe gwe kyekimu ate tubuulirire bani nga naawe mwena kyekimu teri ali waggulu w'amateeka kooti nzigule Franka bwe nkuvuma keera ogende ku kooti onziguleko omusango ekyo tebakulimbanga Uganda oba olwa NRM amateeka gakukwata kati mwe mugamba ovuma olina evidence olina ekiraga nti nkuvuma genda mu kooti ekuliraanye bajja kunkima wonna wendi siri waggulu w'amateeka Fulufiga bwaba nze kyemanyi mu nsi muno Fulufiga talina gwe yali avumye nti oli mazzi kuba teri amuwaabiranga eyo papaganda gye mwogera singa yavuma omuntu singa bamuwaabira ne bwabeera sali musale bamuwaabira ba Erit mwine bona bagundi bana batumukunde bona babatutte mu makooti batinye fuuza bani teri muntu kankubuuze owolereza nnyo oyagala nnyo Buganda era wasiba gundi that's why I'm using Uganda lwaki ate kisa kya Mukama yakunamira Obuganda tewali kye wakola ani yakunamira Obuganda sacha tomumanyi ate tomumanyi wamulaba gwe wamulaba nga ayagala Obuganda wakola obadde ki lwaki tewamuwaabira nze aliwo okuwaabira buli kimu
Wandisokedde kwoli kuba ye gwe mukulu. wakolawo ki ng'oli musajja muganda wakolawo ki lwaki tewamuwaabira lwaki mulinda abaho Era mumanyiro obutalina maanyi mumusiba abaana babiri abatalina maanyi kale yakola byokufuma amaanyi nawaabira gwensinga amaanyi nawe genda owaabira oyo omunene mwe mulwaki mugamba akunamidde kabaka biki akuminamidde obuganda ne mutavaayo kumuwaabira nze nange nawaabira gwensobola oli simusobola abaganda bagamba nti abanyankoni bajangu omukono nukwata higukoma nanyeka habiro unkubaasa wunyine hamani so ne muhabire omukubasa iwe nkati ngagwe novuma kabaka nkuwabira kuba nkusobora ndaba n'ekisati kyo nze gwe tosobola kumpa waabira toyina kyoli gwe tosobola kumpa waabira abawo n'omusajja yambadde suuti tayambadde ekisaati kanabe naye yange neyeeru esinga ebbeeyi abawo toyina kyoli mwene bakayanja ali ayagala bakomyawo gwe n'ovuma kabaka nkuwabira bantu bagenda kweyiya embeera mbi mu Uganda emirimu mujeewa abaana bagenze kweyiya mwagala bakomyawo mweyita ki ogambye sina mulimu ndi job kati ate emirimu girwa gye twewa ombuuza nkola mulimu kisina mulimu Ati era muli bafere mwagala musende muzifuna mukuyiwa misayi gy'abantu bali bana bagenze kweyiya ate musiruwala nawo wagira kayanja omusayi baguyiwa batya obutasoma bubasumbuwa abana obutasoma kati gwasomye onsinga ki mukama abasaasire onsinga ki toyina kyoli kati sina kyendi ndeka kasita kyendi kyonna okimanyi nze omanyi nze sikumanyi kulabye leero kitegeeza mba nina kyendi so kabata agenze kabata chemade njagala okwogera ku bintu bya Calvin Kayanja nabade njagala byogerako naye yavuddeko abaana abo baremeddeko si supporting ekyokubaza babaleke beeyiye babeereyo naye nga si kirungi okubaza ninga abana nasobola tekisoboka tebajja kudda awo ne bwazina ddamu kuba Uganda teriko mirimu kati babaza bakole ki Kayanja nawo manyi okola zidaivaji ya peregesi oyinza okusanga kati ya reporting atufera bufezi kati abaza mu Uganda nga n'abalimu emirimu gibabuze bakole ki tebasobola kudda oli yali akola ku radio Simba n'oli yali akola wa simanyi kaye yali talina mulimu ga bloga oli nga akola ku radio Simba bamwa mitwalo 2 omwezi tubaba yafuna ekirimu kye bamuleka abeereyo kuba fena tuli banansi baleke beeyiye yali ayina YouTube channel Kayanja oba Kalamu ena YouTube channel yenge ekola bulungi newe kola wana bawereza da request ngale bawo wali wano waliwo ensonga ezirwa nezitambula ku TikTok wano simanyi lwaki nga bwe president w'abaana tonazitulamu ensonga za Rama Salima Madubala tonna batuza bada kugamba muteke ko yonna anti ze tebandagira kyakolo kimanyi zibiziri zitya ensonga bali mu kweyuza beesabula simanyi ensonga eva kuki ensonga bayaluseke badengezaako wano kunoonya oba Rama noonye Madubala ye mulaba wano waali ne Salima waali Madubala nze namubuuza waliwo nasanga nga akoze live ataddeyo ekifaananyi kya Rama nga ataddeko Madubala n'engatto n'ekifaananyi kya maama we nemubuuza mufwaki n'angamba nze Rama ali kunsabula lwakuba munamusinga okukuba oluseke biki nengamba ebyo biki yinooza bafa nsonga za luseke nze Madubala kye yaŋŋamba kasawo oli wano Madubala wali awo mulabawo kirungi kawasoke banoonya wano ne Salima bajje bonna tubaseeko nga nawe owulirize ensonga zino ziviira ddala kugumba ki ekitabula abaana bo Madubala yatugamba nti wafuna sente nyingi okuva mu gavumenti n'okuloba motoka ki giwagula ine motoka gye yagamba giwagula oba ogivuga kiro Range Rover napostinga Range Rover ya Kakande kati Madubala obutamanyi mumanyi Madubala tamanyi kusoma nenteekako buli kimu kusitasi nepandiika kati yewe yabiraba yamanya nti yabaho kumbe yali ya Kakande gye twatusonda okugula noza kye kyatawanya Madubala n'anyiiga n'atandika okusabula naye nga Madubala nze sigulangako Range Rover eyo twasonda ya Kakande njagala oddeyo bulungi osome status
nja kuddamu mbikupostingire nkyo byetegereze nze nkyali mu market yange eri Kabaato gimanye ya white eri Manyi Uganda. jendimu Edugeyo. Nagali Madubala badde wano ng'avuma Salima obadde obiraba. mu comment section Ku live kuno. Madubala ng'avumye Salima muyise malaya. amuvuma ebyo mbiraba bulungi ne recordings ezimu nzishangayo amuvuma ne Lama ate yateeka abantu 8 ku list nange kwendi nawe kwoli Nange kweli. Nawe kwoli Kati ate nze ng'avumira kinga ne ku live ate wunaze ampereza request. Ate ekyo kimugana okusindika request okwevuma surutalo simpalana list kwe yateeka nawe kwoli abantu yateekako 8 gwe nze Salima Lama ne Balista Timo oba nani bantu bangi bali bantu 8 byateekako balina otwalo ekisanja kino omwaka guno ayina obusungu bungi lwaki tuli bantu 8 nga kye kituvumya nze ebyange amvuma okuba nagula Range Rover Lama yayingira mu lusekerwe Balista Timo avuma oba mama oba avuma mama oba biki asobola kujja n'abyeyogerera kuba abantu bangi byateeka ku listi ate Salima oba mulanga mbuya atunda kasolo oba kata ebintu ng'ebyo byamulangira oba yamusabako mu inbox Salima n'agaana saategeera oba mulanga okuba nti Salima mukwano gwa Lama naye byamulangira ku live ze Salima woli wano kasoke tunonye Salima gy'oli eyo nga sinassaako Madubala tulabayo tutandikira Madubala ekirungi waali bulijjo mbadde munoonya Salima are you there? Madubala namulabye okubadde bangambe Madubala yagambye tagenda kudda ku live yonna botadda naawe wedda ate atuluga following abantu sebo seremu tena n'omu following n'akawala akamuwa sente teyakafollowinga kati ali wanampereza request kyokka tanfollowing kati yesu pasitasibu n'omuwala yamuwa $2,000,000 teyamufollowinga oyo gwe bayita Madubala ayina entondo mu bwavu bwe obwo bwolaba Salima Madubala waali wano nga sinnamussaako obusungu bukubira ddala kuguuma yasoko tuwe ensonga gyo Ekisookerwako ddala Madubala famire yange nnyivu nnyo naawe go ge mazima era kimanyi bakukubiddeko ku ssimu ng'eva ku poliisi olunaku lwaleero ensonga lwaki Madubala ali wano tava mu komenti bamukubidde essimu bamusabye obujulizi nga Salima akuvuma newe mulaba wano n'abagamba agenda buleeta mbunze ne Kabata twamuvuma nanga ntaddemu siye bangambe mbuye ne mbunze ne Kabata twamuvuma bwe bujulizi bwe bamutumye kati bamugambye leeta obujulizi nga Salima akuvuma don't say no nze Madubala sivuma nsekuvumanga ko sikwisa nko mukamwa kange nga nkuvuma na nina ekivumo kyonna nze bondaba wano nga nseka naawe siri wa bulijjo nina amagye mabega wange Sidda wano neneesoma olw'okuba mpulira ennaku nnyo omuntu omukwata omuteeka kumukomera naye Madubala nsobola just nti nina ekisa okuteeka omuntu mukomera ne wuyo agamba teri yamukubidde nange kansooke mbuuzeeko katono okakasa osi teyakukubidde ne bakugamba lwaki leero ovumye Salima ku live n'ogamba nedda leero saamuvumye nakoze nga nabadde tugaba ssente Kabata nkutereka amaloboozi nga baŋŋamba okuva ewaka gampereze tulabe amuteereko abawo gotera okujja abaana abo mu poliisi Madubala nange nina byenjagala okubuuza Salima ogamba otya omulungi wange sina tabu nze sina tabu wawabidde Madubala abewaka bamuloopedde kuba nabo bantu muntu waabwe okulaba nga bamuvuma kuba babeerako ku TikTok bebanshalingira olumuzi kuba yamblockinga kati olumu be bamusanga ne bandikodingira zi recording ne bazinsindikira ne bagamba omuniga nga kuliko kiki kivumo kiki yakuvumye kyasinze okunyiza n'ensonga lwaki ndikubuuza ekyo ate ngenda kuwa answer ekivumo kyanvuma ekinyiza naye wakyenvuma ne ngamba era lwoliddamu mwenna ndibayingiza ekkomera anti n'ensonga lwaki nkubuuzizza gwe kimbuulire nange nkubuulire lwaki nkikubuuzizza anti ndi muzadde n'okiisa mu kamwa kinennyamiza no kiiseemu
kiyiseemu zene n'ensonga oba kifaanana kitya gwe kiyiseemu. Yamugambye mu malaya yeetunda era mufere n'agaana abantu okukolagana naye. Kyekyo kye yakugambye gundi Saluma. Naye gwe ojjukira bwe twali mu lutalo nti wanvumako n'ebivumo ebisinga ku ekyo ekivumo. Kivumo ki? Yamaawe. Kivumo kinze Salima sijja kivumo mu kamwa. Wallahi billahi nja kunoonya video gye ziri. Nga twetwala. Katofaaki. Nga tufaaki ate zimbimanyi. Nze nali sibimanyi. Anti olwaki ate byamadubalo za video? Wanvumiranga ku live za Kabaata. Nineebuuza ono omuwala waawe nze nali sikumanyi. Kabaata madubala bamutumye evidence ne olaba tava ku live yo kati yaba ali mu kumuzanyirawo. Ayagala kunzija. Ali ku live anoonya evidence. Bamutumye evidence. No, madubala agamba ajja kutwala zi recording za baho n'esonyiwa. Ate gwe osobola siba madubala nawe abataobonza mpisa kwogera ne madubala kale jakabaho kuba kati jalaganda madubala muleti sagala kwogera naye obuyinza nze byange mbitwalira mu mateeka sagala kuyomba n'abantu kati babaho wabitwala mu mateeka nange ebyange babitutte mu mateeka ate nga family kuba ndikata naye olwedde babitutte mu mateeka ffenna wano nga bwe tuli ba tiktoka nze Salima nkuvumye bingi ate naawe onvumye bingi buli kimu nsobola kukuwaabira oba gompaabire okiraba kati madubala kujjako kyalina okukola kwetereza n'ataddamu kukuvuma naye kati nze madubala siragomba kulaba muntu nga bamutadde mu kkomera naye ekintu kyonvuma ekinnuma nti nina omwana owange asoma abasomesa banaala we balaba ebyo biricording omwana wange ekitiibwa kiki bagenda omuwa nga ne byonvuma tobiinaako bukakafu. Omwana mugambe nti mama yayingira abawo sirika kuba tolina byoyogera kozi ng'oyagala nveeko kale gwe tozaalangako tolina baana ngenda kuzaala ate lwaki omuntu eyali azadde omwana waasoma abasomesa be balina tikitoko vidiyo gyeziri bajja ziraga omwana bamanye nti kale ali mu secondary nga banne balaba recordings maama wo uno baamuvuma kitiibwa mwana wange mbamukuzizza nti mu maaso g'abaana banne alabika atya kati bw'omalayo mbuulire njogere kubanga nsaagala kwogera ate nze sina bingi byakwogera madubala anoonya evidence ze baamutumye nze simuvumangako n'olunaku n'olumu kuba mu recording ze bansindikidde yagambye muzene Kabaata twamuvuma ne bamugamba leeta obujulizi era mati yamutaddeko yagambye nze iye yagambye gwe nange mwana oyo ng'asala omugambo sijjukira kuvumako ku madubala n'olunaku n'olumu Kabaata yabeera wali ng'abuuza Rama ono muteekeko gwe nyabo oli musiyazi toli musiyazi musiyazi ebyo Kabaata byabuuza naye ye tazivuma ate newunyiza nga Rama taliimu nga yeggwe nange nange ne binsukkako Salima Kabaata banvuma kasita agambye alina nze balirawo nze kasita akola live ze neyetonda nze kuba simuvumangako neyetonda ebintu byanjogerako simwinaako obuzibu era we bangambye mbu bagenda mukwata ne mbagamba zisagala muntu naye kati gwe Salima tekimanyi nti madubala mulalu naye biki byanvuma bye balikodinga nze kyekinnuma babirikodinga byanvuma ebyekisiru madubala tezigatta leero jamusanga ali steady encho musanga zivuddeko ng'ali kuvuma baha muteeka wali akulabe ng'ojoyinza tabawo sooka ojja wano ne tubeera nze okukinvuma tekinnuma ekinnuma omwana wange gwe nazaala ate buli lunaku mukusooka we yakinvuma nagamba nze sikirina era najja ne mbaga nze ne bwanvuma malaya tekinnuma naye nenkeera nengamba naye kati fe abaana abaffe be tugenda ozaala tugenda bakolera kikuba naffe ebivumo gye biri bingi babisavinga ku internet tebabiraba ekyogamba ulira bya commenting nga Salima mpa ku sente alese diversion nze kwekola live onetondere live bantu bokolera live ngo bagamba ndi mufere simanyi na fera abantu nze sina muntu gwe mmanyi na gwe na fera
wali awo lwakuba obuzibu ta following ate account zaffe zata following following akabata ne wata following following n'agitwala oba yisasula muleke muteekeko kabata naawo zambu va ku internet gongulira data spinning media gongulira data simanyi spinning media oyo spinning media ali ku recordinga nabe madubala seba awa abantu abeetaaga obuyambi ku live kyokka yenamba emu yeetaaga obuyambi ati nga omanya obwo bwali buzannyo bwa TikTok omuntu yeetaaga obuyambi ali ku live kabata namubuzizza ofaki nerama mbulama yayingidde mu luseke lwange Rama lwachajja nakuba oluseke ningamba yi Madubala yabiki byaliko wenategeredde nti Madubala atagatta bulungi kati Salima ali awa munyigidde gwoyombese oti oli mbu lwakuba yayingidde mu luseke lwo buli omu alina omuntu amuwa bino byomwe abeera n'abantu ne bafaani be waliwo agambe wano mu Madubala yagambe mukabata amukubira nnyo amasimu ng'amuyita ku live kukubira walera ng'akuyita nga buli omwana Ibyali byatama. Kati Madubala nze nkukubidde ojje ku live yange olezeriko. Rozo kitana bakwebaka bamutadde dda ku pressure. Nze najoyinize live ya Kabata. Madubala abaddeko nakati tanabavaako nkyewunye. Iye bamukubidde stimu. Bambe Madubala sikwagaza komera Madubala. Sikwagaza komera ge mazima. Naye chokola yansabidde request wali awo. Kati Madubala sebo nze nkukubidde nkuyite ku live. Sagaza amazima sagaza Madubala era basoka kunkubira abewaka ne bagamba nakumanye ne takuba ni nabe abamaje waka Madubala yagambye atya batri je yagambye yade kuyadonizera nagamba Kabata nkubya kuira amasimu apita kuzibuze kyoka nange sobola okukola yange wanene Kati donizire engeri gyali kyaliwo ndowooza. Yawulidde ayingizaamu Kabata. Namugamba manyi Madubala kanne bagikambe wano. Nasiyula najjako live. Yasoose kuyita basaya ne boogera awo namugamba simanyi oyo bwana yafayo obukadde bubiri. Yali wange nnyo. Yamukubira twali wano ku live ng'ayagala gye twaliko ffenna. Woma naye walikamba. Nange naliko. Yagenda ku live. Aita saya soka ku comment section ng'aseka aweza buyimoji omanga agamba ita saya uya bwana bukadde obiri saya ye mugagga wa Madubala followinga ku comment section bagamba kwesa mukazi wa Madubala oyo Madubala omukazi wange nikamugamba asili mukazi wose Madubala ndika naye kyenalaba ku bantu ba TikTok abazaala ali omu naye laba omusajja omukulu wuno aleeta olugambo olwabadde eri musajja mukulu olaba naawe era naawe obeera kuno ng'ozuuza olugambo kati musajja naye wali wano n'ogende wataama ale n'ozuulizaayo olugambo musajja mukulu naye banaye Kabata abaho azunga ku zi live olunaku lwolina kuva ku maki nze ngenda wa Kabata ne wataamala emirundi Uli wamu nkulabe bisana wa sina gye ngenda walala era mwenda bakubuuza nga nange nkyebuuza tokyakola mu ofiisi emisana gye nabadde twadde mu lutalo lw'abaana bano batone nga bali ku bintu bya Stewart simanyi batutwalako ofiisi yaffe ofiisi gyeri ate bagitwalawa eri gavumenti ya jimpa tesobola gyetwala sebo Madubala wabere agamba nakukubira buli muntu alaba ku live wano nga si byakyama nenkukubira kati byali byakyama Madubala n'okujja wano ompereza sinna kuyita ojja ozunga nga mukka mu kkanzu sinna kuyita otugamba ki Madubala ompereza request ongambe ki muteekeko tuwulire wagambye yetonda nanetondera zingambagamba bali bajjayo omusango kuba simwagaza kukomera naye bwanannemeramu nga bwe yagamba mbu buli lunaku ekinajjirira pressure omundabiranga Madubala okuva sawa meka wokoledde live obwedda waali
tanaba kuvaako kati nze akugambye muyise njagala ajja azungira ku live yange nze muyise kali wano bamuwerawo miliyoni namba naye oyo omuntu amuwa miliyoni lwaki buli wamu abeera naye amupromotinga kawala ako nange sikategeera oba yasasula Madubala amupromoting kubanga buli Madubala live gyabeerako n'omuwala abeerawo buli live gyabeerako n'omuwala abeerawo era Madubala yakugamba ito oyo banji bangambe ne ba big TikTok aba inboxes anti bandabako n'oyo omuwala ku live yange ba big TikTok abamu abasinga ba inboxes ne bangamba Salimato oyo omuwala tumuguddemu ali mu kazannyo ne Madu just kazannyo mbo obyo byagamba mba yali agala buyambi yali agala promoting oyo muwala naye nalaba nga tasobola mu promoting yekka kwe kumuleeta wano ojjukira nti Madubala yali wano n'akugamba waliwo omuwala ampadde akakadde nga ye Fulanti tamumanyi daba ate bwe tuleeta wotekako omuwala n'akugamba tuludde nga tuli ba mikwano kati Madubala yakazanya n'oyo omuwala bafere bali ba mikwano just bakazanya okwefulanta anoonya buyambi kali fe tupromotinga muwala oli mu kifo kya mupromotinga yamanya gwe ne Rama mwina amanyi ge musobola omuyambako kwe kumuleeta wano n'agamba tekako oyo omuwala yampadde akakadde ye kwe kugamba yanteereddeko ziizi n'akakadde akalala mbusabibwa gwe nkuse nkya yenze njogera mazima kazannyo mwali mutuzannyirako tulaba kati ekyenkya kyatandikirako ku live ye owedde ako kaali kazannyo ekyo kiba kivumo andi kati awo atandikira agamba Salima lwaki ogambye munali nkola kazannyo bwelinda live yo jagirawa anti muleka abeere ku Salima akuŋŋaanye obujulizi Salima bweyetaaga nze njagala bakusabye obujulizi nga Salima akuvuma ng'agamba kino na kino bwe twagala andi kati Madubala gyakoma okubeera ku Salima Salima aba akuŋŋaanya bujulizi ajja tuka ng'alina obujulizi bungi nga Madubala talinaawo naye nze njagala wulira Madubala kyagala okwogera agenda atugenda ku live y'essiku yange agende naye ku live ye yagambye Kabata yamwesibako yagambye mwesibako mukubira essimu sijja era mwena gye muli nawe genda obezannyo kwa Madubala n'oyo omuwala bali mu buzannyo just bubadi teri buyambi Madu bwayagala kuba Madubala alina abantu by the way waliwo abantu baguze engatto nga bamaanyi nga mbamanyi akola Madubala nga bangamba omuvubuka omugulako engatto aliwa oyo Madubala akola waliwo aba inboxes nga nabo bamulaba anvuma ono omuvubuka tumumanya tumugulako engatto akola alimba nti alina obuyambi bweyataaga badde yali azanya kazannyo ne Saya just kazannyo bakazanya buzanyi ne Saya nga ayagala mu promoting yali tayagala buyambi ate eri buyambi bwanoonya akola kuba waliwo abamugulako engatto akola mu Kampala kuyiiya buli omu asiba kiwaani just kazannyo naye yalaba nga tasobola promotinga muwala yekka nga yeetagamu amanyi ga Rama naani ne Kabata twali wala watupromotinga muntu mwali mumupromotinga ebyo byagamba mba muteddeko akakadde nga bya bulimba promotion Madubala kale nali ngenda kuwa zange kumbe muli mukazannyo nga nabuuka kazannyo Madu akola nina abantu abamugula kwera wenjagala Madubala mufuna bulungi ne bamuyingiza bangi be bani boxes nga bamaanyi ate aguza abantu bamaanyi sengattozi Madubala wamaanyi Kampala akola toke mulye Madubala wali bampiriza ka video Madubala alina kyatwogerako wano kaakano bakulimba kati wano ng'ayogera kuki ndabe binyo bya Rama muzeeko tulabe ku Bobi Wine wana abadde ayogera ku Bobi Wine nyongera okutegeeza Bobi Wine mwesonyiwe si mwana wa nnyoko takumanyi takulabanga nakwera tayagala kumanya muve ku Bobi Wine mbwali yeni yakwasitisijja jamu kati mulemye tuwe enyimba mutu wa birthday kati mutukolera birthday bakuteekawo nga kaperekesi
buli kwabagenda okwogera kwaliyeni ng'ayogera yogera kuwo wekka toyogera ku Kyagulanyi yogera ku wuwo wokkabira n'akakoola kamwe eno vaayo ewa Kyagulanyi tetukwagalayo tetuli kwagala tetukwagalayo ekitegedde babaddeko awo era n'ebifaananyi ebirala biibyo ng'akuba Kyagulanyi kale temwayogera ku Kyagulanyi ondaatidde naye Madubala alina buzibu ki Madubala ayagala kulaga baana ba Nuupu nti ali nabo naye Madubala atadde mu mboozi nalekako n'ekifaananyi kyange wadde ofaaki Madubala kati wano basindikidde ebifaananyi laba kiwakoze Rama naye kyanakola ojja kiwulira laba ebinnyo bya Lamalaba naye banaye abaana ba TikTok baba ne evidence kati omwana agijjeewa video mangu ogikuwa Kabaata bagimpadde wano baba nabyo bo tebatuula tebasobola kutuula ne wano nga Madubala alaga nnyo nti ali wa Kyagulanyi nnyo kituufu ng'ayogerera eyo mumanye Madubala akolera ddala atunda engatto ze bulungi talina mbeera mbi gy'alimu ali bulungi Madubala yadagamba okusinziira abantu baguze engatto abayini boxings nga mbamanyi n'ab'eŋŋanda nga banene akola yakola ebyaddala ako kaali kakaadi kaabwe kazannyo ke baazannya nga TikTok emubitegeera nange kyamazeemu amaanyi gundi gwe Kabaata omuntu yadde akaaba simanyi ebintu babisudde wabweru biki wayiseewo ennaku ntono mulaba mu buliri bwa white masuuka ga white buli kimu kya white omulabe ng'alina omukazi anyiga ebbina muyayi ng'ayanguye okuwona ebizibu byabaddemu yagaba n'obuyambi emisana yadde agaba buyambi nawuliddeko okubeera ne mu recording baŋŋambye ab'ewaka mbu Madubala agambye leero teyakuvumyeko yabadde mu buyambi mbu nga balina bagaba buyambi nze kale simulinaako obuzibu naye neebuuza nze ekyenvumya Madubala nga sikiraba nze olembera neŋŋamba Madubala namukola ki simuvumanga ali mu masuuka ga white mbu yadde anoonya buyambi naye Madubala otukwata obujega nabye wano nga ku vidiyo eno yataddeko Alien Skin olwokuba Rama yabadde agamba birthday ya Alien Skin nga Madubala ali mu kugikuba naye ekituufu wadde olina ogikuba kubanga baakugoba mu geeti ya Fangoni Misinde mutuufu temumunenya alina ogusuufu nange simunenya naye ekyamuyamba teyagenda nangatto yandizireseeyo so kati bakerementi nange Madubala simunenya Kabaata nno bagambye mbu omuvuma yagambye gwe kati ali mu kurekodinga bozevuma Madubala Madubala si kituufu tebakugoba ku Fangoni nasesenga bagambye mbu Kabaata ne Salima be banvuma nagambye amayingo bamugambye buleeta obujulizi nagangenda buleeta Kabaata ne Salima lwaki otulotunuguzi tontwala kuseemu ayi ndeka anoonya bujulizi banaafuna obwange naawe amazima sikwagaza kukomera Madubala sikwagaza ekkomera bbi naye ndekera okunvuma ebyo ebigambo byo vuma Rama nga bw'oyagala naye Kabaata tavuma bantu gwovo Kabaata tavuma yagambye mbumukubira amatimo naye kati Salima naye Kabaata bakukuza naye baaba omuntu gw'ataagala ye Barista Timo ayya oyeta mwagala byaddala kavuma abo kuba nabo bavuma naye kati Kabaata takulanga vidiyo ng'ali mu kuvuma muntu abeera wano n'ateekako abantu ne beevuma lusekerwe ye kyamulanga saagaza muntu kukomera kuba nange ndi muzadde nina omwana bw'oyagaza omwana wamu nekkomera nze simanyi nkya mwana wange naye kinnuma naye nti oli mu kunvuma ebivumu ebyesitegeera kuba okukwata kyangu addayo nkya kukomera
naye kati ono omuntu ye amanya amazima ku mutima gwe bamukubidde be bamanye nenze bwe yetonda nsobola bagamba mu bisaze munze kyokka kye njagala ave yagambe nze Salma sibimanyi byenkuvuma bulijjo sibinaako bw'anaagaana okwetonda bw'anaagaana ate nagenda mu maaso n'okunvuma ne bampa recordings nga nvuma yamanyi agambye nkyakerera ku gwe kati vidiyo eziriyo mugenda zijjayo mutya eziriwa eziriyo nga akuyise malaaya n'ebifaananyi by'okwebiri oli mufere anti bw'avaayo ne yeetonda nze simulinaako buzibu kuba byayogera tisibitabiinaako bukakafu ndi mufere nze Salimanina n'emikwano mu kkata nti muno abaana bameka abalina boxinga nga baagala okujja eno ekkata nga mbagamba sibimanyiiko eby'emirimu nga bonna bagaana nga bonna eri abamuwagira bagamba teweetonda wamma teweetonda yamanyi nze komera nditya yamanyi nze sinza obutamusiba naye famire yange sinsanyufu naye kuba bamuwadde dda follow bali active ne live ze nze izo kuba wambulokinga nga nkyayomba ne Salima yangamba gwokimanyi bwabaho okimanyi nti ne Salima Sade yatuukako ewaffe ngamba so ige mazima nze siri wa bulijjo okubambira nesekana ewaka atuuka ge mazima nze byangamba nengamba simanyi kwesoma nze nze simanyi just kwesoma matwala nga nzerekera Salima gawa nesibako Salima ga yanfuukira akayinja mu ngatto yamawe nebuuza naye ono omuwala yavuddewa Musale mwana waka ajja wayagalidde Abanze ngamba Madubala nze nyinza obutakusiba naye wakasi basanyufu naawe ge mazima lekera okunvukumpemula sikuvumangako nkyogeredde wano kuoli lekera okumpemula ni muzadde nina omwana wange asoma mwana mutali mu kusoma obo manyi kye abazaalako bwe bategeera kyenjogera omwana ali kusomera omusomesa balina basomesa b'ennaku zino bonna balina zi smart nga balaba mama aftab bali mu muvuma omwana we ye aftab nga basomesa bawa batyo omwana wange ekitiibwa aftab tabu kikyemanyi nga tabu oba aftab kitegeeza kitangaala kale vidiyo yino nga naawe tolina mutwale abantu ebweru byabaki okole ukati gwe nga nkuteeka bakazi benjagala gwe motherfucker kale wulira oyinza oganda mukwana naye kabantu babijjawa kale musirikeeko tuwulire Madubala ng'ayisa Musaali n'eggaali weeru nga naawe tolina mutwale abantu ebweru oba bikazi byabaki jangu wano okole ukati gwe nga nkuteeka bakazi benjagala gwe motherfucker igwe obeere munsi laba bakazi benjagala sex settings pliki bamuyitani yocho alo mami wamajango mbuseeko genda mulaba beera giteekaawo tugenda mulaba sebo kyabadde kulayo njagala maadu gwe matako ngenda kusabula bakiŋŋambye bakikuba akalulu gwe ng'ani akuwa akalulu gwe tuleke namaamu ono akwatagana ava ku kino adda ku kiri ataddeko misidamaamu genda abeewammwe bakulonde tombuuza misidamaamu musawo ani akumanyi wano eyo malaaya kasize malaaya akalulu kange mbaako ekizibu kati tuleke misidamaamu ate tuweggwe malaaya yekkata kiraba omutwe gukiri omutwe gukiringa ati oyo Madubala naye wano agambe mbu wali ku live ng'ogamba Madubala wambi madu sirujjukira olwo olunaku nga mwisa ntya nange sirujjukira wali ku live yaani kati oyo Madubala kisebo mukulu abamu mbwakoze live ali ku bantu 5 olimba akoze live agenda tukula mpaka kumacha
oba alina buzibu ki ku bwongo nze simanyi. Bambi yakedde wano ku live y'Akabata okuva ssaawa meka waali. Bamutumye obujulizi. Taseguseeko. Live njimumye naye kagenda abeerenga Tamala anvumire eyo njimumye. Ate mabere ayogerera bingi. Namukubira nga buli omu awulira nga muyita ku live n'agaana okujja. Nange naliko. Kati bamaze omuwaabira kati agize ku live. Naye kagenda anvume nga Tamale bwanvuma olw'okuba namumma live. But so bwetu tubadde omukulu abayo. Bigenda kuggwa ebyo bigenda kuggwawo. Yes, tuwuliriza munno ssibo. Maddu ze madubala nange Kristi okumvuma kwendi naye ze mba mayimbi ya TikTok. Ya TikTok nsobola bitwala seriously. Akyusa ennamba Kabata nze sivangayo nennumiriza omuntu naye olaba nvuddeyo bw'aba ayagala nsobola n'okuwa ebifaananyi ebirala ne chat from day one up to Z. Mugambe it's okay. Kabata lindako Kabata nkozesa enamba emu ya WhatsApp enamba yange ogimanyi. Kabata enamba yange ogimanyi eya WhatsApp. Agambye nti alina chat ya WhatsApp enamba yange eyo gye nkuwadde. Enamba gye nkuwadde enamba gye nakozesanga e Uganda. Lindako enamba ey'okubiri Kabata yeno gye njogera gye nkusindikirako message agambye alina message za WhatsApp azigyeyo chat yonna okuva bwe nga bw'agambye nti yatandika nange azigyeyo akulage. Zino sente ze waweereza amannya agaliko ndabako mulagwe kamya. Kabata ne kamya mulagwe yerimu. Kabata njagala obeeremu naawe muganda wange. Kabata teriyo mufera asobola kuwa namba ya simu ntuufu eyo namba osobola kuddamu ssaawa eno n'ogikubako nga teriiko. Beki yagambye Beki yagambye nti alina WhatsApp chat okuva bwe yatandika kwogera kakati gamba Beki ajjeyo WhatsApp chat yonna. Gino emiramu waja mwesigi egyandeese wano gyakulumiriza ono. Chris enchawendi leto omukyalo oyo. Atofaayo tosooka kuvaako Kabata leeta Siteefu. Bano abantu bayaye we bamalanga bakugamba bagenda Masaka simanyi bafiiriddwa simanyi oba wa pressure bagenda kukolera ku bintu byo nga bamala beefuula oyo omusajja mukwano oli munyankole munange naye muli bayaye. Lindako Beki Kabata nsaba mbuuze ekibuuzo kimu ku Beki mbadde saakibuuza ekibuuzo kimu ku Beki okimanyi kyenjogerako mukwano kyenjogerako sikimanyi kubanga singa mbadde nkimanyi sandikuwakanyiza. Lindako nkubuuze wangambye bagenda Masaka mbeerawa mwefuula mbu mukola bino simanyi muli wano mbeerawa sokoddemu ekibuuzo mbeerawa lindako Beki ogambye mbeerawa. Oyo gayi omumanyi tomumanyi? Oyo gayi mumanyi bulungi. Oyo gayi alina omuwala gwe bajjako ssente ali Dubai bamuyita Jessica bamuggyako 2,000. Katuwulira byo byalimu bamuggyako 2,000. Kabata ono buli muntu yenna avaayo aclaiminga buli muntu yenna wano oli mukwano gwange akuleetere evidence enkya wabeereko live mbeereko ne Chris bwali n'abasigadde nga weebali buli omwa muleka agenda kunganya obujulizi bawe time obwedda nkusalawo fe naye nga Chris mbawadde olunaku olw'enkya ne Beki mugende mugyeyo obujulizi bonna omala Kabata oyite wano wakati ate kati nakususse obwedde oli mukutuwe mulanga ekituufu ky'oli okimanyi teekamu ekitiibwa mu linnya lyange teekamu tomanyira oli masirika kuligera genda leeta obujulizi omusajja mwenyini Kabata njagala omutinge bonna nkubuuze Kabata kankubuuze ekibuuzo Kabata kankubuuze njaga kukubuuza Kabata Ulira
Kabata Kabata. wadde namba yange Oyogera ndina ku kubera Chris nga mu Kabata video. Kabata. Kuba wenatandise sinaba kuva mu video. Kabata. Nkyayina Kabata. kigambo kimu. Kabata lina kombuze Kabata. Kabata nkuwadde namba yange, nkuwadde ID yange. Ku bintu bye bakuwadde, olina wosanze erinnya lyange obe namba yange ngejja mu mannyago. Damu Yesu. Kabata bye bampadde. Linda kogwe Chris. Ku bintu bye bampadde. Owulira? Nkuwulira. Oli mukwano gwange tuludde naawe wano ku bintu bye bampadde waliwo ennamba. Mpadde amannya gali ku national ID yo. Anti naye ekulaga national ID kugamba nti omuntu oyo kyokka nkugambye omuntu yenna aleete evidence wano. Oyo guy. Anti buli muntu aleete evidence ye wano kubanga omuntu Kabata omuntu ayinza kuba ali ku list wano ng'amanyi ng'omuntu okitegeera akuwa amanya gange naye tekitegeeza nti kiba kinfuula abantu 8 abali wano ku live tekitegeeza nti twali ate amanyi okiwulira walimu abamanya amanya gange amatuufu naye njagala bana abasatu abacomplaininga njagala enkya baleete bawe olunaku lulambo lw'enkya leka bakuŋŋaanye obujulizi bwabwe leka babuleete kubanga Temupi soka owulirizeeko kino nawe Chris byoyogera Chris lekera kubanga oyogera ebintu by'otamanyi okutiisatiisa Chris ekyamasasi gijje oli musiru nze papa yamanya amagenda gange bwe mba ndi wakufa leero nja kufa bwe mba siri wakufa oyinza n'okumusooka kankubulire gwe Chris oli mazzi nze sifudde yakakulamula byonna kubanga nze embeera z'abafere leta evidence kanze gamba Masaka Kampala omuntu kwegana yo mungomwetavaako naye ono gayi nze mumanyi bulungi we Steve omanyi wansangawa kumugamba alina abantu basobola omuconnectingako wansangawa bampitaani kale n'abasindikale Semu ebuziga wabeerako ebuziga. Of course nabeera kwebuziga kyokka nkugambye nti abamu bammanyi kyo sigenda kukyegana mbeera buziga era amaka ewange wali buziga amaka gange gali buziga okitegeera ono agamba amanyi amaka gange gabeera buziga wali ng'oyambuka Kabojja International School okitegeera opposite Kabojja International School Kabojja International School enkadde abantu bayinza kuba bammanyi ng'erinnya ng'omuntu kubanga nze bantu bangi bammanyi naye tekitegeeza nti nzija mu kifo ky'abana abantu n'agamba tewali amanyi mannya ge kati abantu baba baggyeyo amanya ge nkugambye Steve nabuuziza Chris nembuuza gayi babba ssente bwenaawe twalera osooka wagambye wano ku afu tewaliwo muntu n'omwamanyi wadde okumanya erinnya ewange opposite Kabojja International School ebuziga mazikwe gendayo kati gendayo osese bafera akibi ayogera nnyo kugamba Kabata batandika bamuvuma ewange yebuziga owulira Kabata omuntu ayinza kuba mmanyi nga kituufu kubanga sobola kubamba nti olunaana nga tewali ammanyi naye nabuziza abantu abacomplaininga nabuziza abantu likyuseemu obwedda tagamba nti no tewali wamanyi mannya ge obwedda si bwayogera kati saawa natandise okukkiriza Kristo oli maziga ennyini tolina nabyoyogera Beti eddoboozi nga kirungi alyogambye. Okay, sokonjeko then nkusindikire mu inbox. Goloza lwaki bantu bonna nesibye ku goloza simanyi kubanga tomanyi era ndi wano okukakasa bulungi nti tomanyi atondabangako okitegeera oliawo osinika amannyo tomanyi oliawo okitegeera Kabata luli Chris yangamba nti nali nkolerawa yagamba nali nkolera oba ku Mabirizi complex yangamba nti kolera ku Mabirizi complex we yajja nti nze nkolera ku Mabirizi complex nemubuuza Mabirizi complex Mabirizi complex mwami Kabata
enchawe munaba muzeemu nga mbadde mugamba nze ngenda kwogera ne Jessica encha tubeereko amulumirize era alina Ngambye mulete nkugambye gwe Steve encha kuba wendi leta evidence yo yonna joyina kale sebo omuwala nze ngenda encha mugenda kabata ekyogera nkugambye mulete leta omuwala ina evidence empininga mulete Temupi kankubuuzemu kino muganda wange saagala oddemu nga atalina obwongo video kasasiro kateno kasasiro mami kabate tulina kubongo kati lwakinyola nawe nakugambye Chris omanyi kyogenda omanyi Chris kyogenda kola omanyi Chris kyogenda kola gendo lete video tukole live eno nga fena tuli mu video abantu abamumanyi bajjaji sina byakola Chris reka nkubulire nkugambye kuliriza Chris kabata Chris yasabye olunaku lulambo lw'enkya muwe olunaku enkya mukema kunganye evidence eyo nagwayina okiwulira amulete okiwulira mugamba lete evidence nawe Steve enkya badde nsanja kubeerawo wano nze nkonfaminge ne Jessica mbeerewo wano nze mungamba obudde kabata muwe time kati era nentatudde mu bino byakulumiriza nga nze nfunirawa anti nze after babagala bonna mbasasule nze space nja gisasula ezo sente ozifera ku bantu tuli ku byamazima oli amazzi genyini nkiyo kumanya bishika nonuka mazzi ebinyindo biringa bya basi ya gorogo olya osinika manyi gendo kendeze nyindo yesu ogenda kuva ne ogenda laba kendeze mazzi nsonga nga tuvumye bantu tovuma uzomanyi Steve kanje kyekugamba siri mu kwegeraageranya onogai nali ku live yakabata onogai n'agamba nti nkolera ku Mabirizi complex oyo musiru gwolaba kabata nali ndyogeddeko ku Mabirizi complex musiru the other time si wayogera wagamba nti wandaba ku Mabirizi complex ate kato okyusiza ate obera buziga yes ewange buziga nyina n'amaka buziga mazi goyina amakawa kumanyira namugambye buziga tamanyiyo kati agasse obuziga simanyiyo kugambye genda ku opposite Kaboja International School amaka gange gali awo ku Manyoko wagamba nkolera ku Mabirizi complex kati ate lwaki ogamba tosobola kumpa tomanyi manya olya osinika manyi gwe complex sigama kabata amanya genkuwadde ku ID owulira gateeke mu internet just genda ku kibanja kya Google teekamu bw'omala gateekamu ojja kumanya nti abantu abamu amanya gange basobola gajjawo abamanyi bangi naye amanya agompadde waliwo ne yagampeereza kyo kituufu sikiwakanyiza gwe kabata sikuwakanyiza nze nkugambye abantu abamanyi bamanyi bangi bamanyi sigenda gamba nti wali amanyi naye Chris ekiti kyamanyimu kabata oyo mwami obwedde atugamba nti tewaliwo amanyi mannya ge wano nakugambye gwe nga bagamba bamumanyi naye kati genda boss wakunoonya naawe kale jangu kale mu kamera jangu buzimu kamera sibadde saagala nako nabudde naawe oli musiru nze nakkiriza dda ndi musiru ate ndi mazinga obwedda bw'okyogera naye munnaye nyamba abantu eriyo omukazi atalina ddoboozi eriyo omukazi asobola okusindikibivuddemu kabata maliriza bino bivuddemu aligenda leete evidence enkyaleeta evidence nja kuba wendi waliwo ayitibwa Bekijuuko ampeereza audio ng'agamba wuwo kati muteekeko audio naye audio ono annemi otekakasa nti wo njagala mwenna bali ku live eno obedda sempinu mumuwulira ng'ayogera njagala owulire audio ono nyini okuzannya naawe ogatte owulire nti ddala audio wa musajja ono nze sijja kugamba nti audio we basiwe gwe sooka owulire. Yeah, I've received the message. Give 1 hour, around 3:15. I have come back to you. Thank you. Njiddamu.
received the message. 1 hour, around 3:15. I have come back to you. Thank you. Kabaata omusajja yoyo naawe wulirayo n'engeri gy'agozaamu eddoboozi nze mpulira nga atali Kabaata ekisooka kati kankubuulire Kabaata ono omuyaye weemerere olulimi ekigambo give that message yagaana okyatuza nti message n'akikoza message mpulidde nga atali yeye muwulire bulungi oddemu katono sooka oddemu tuwulire Chokola bastia kugamba nti Chris byayita tuwuliriza sirika njana kikuba oluyo oyogera biki ogendo lyenyoka amazi tokuba munno kasuke muwulire audio kale tugenda Yes, I have received the message. 1 hour, around 3:15. I have come back to you. Thank you. Yo. Kabaata olaba ono gaye engeri gye yakikolamu essimu yagiteeka wala wulira essimu yagiteeka wala ate n'atandika okwogera ebigambo ng'akyusizzaamukko ku lulimi okitegeera abo bafere bwe bato bakole ebintu byabwe naawe twogera amazima ono CSMP sagala muntu kuleta na bantu kunyonera linnya kanzire Kabaata oba yeye tebabimanyi Kabaata damuko ku ddoboozi eryo katono kanziremu eddoboozi Kabaata damuko ku ddoboozi eryo katono obwedda mumuwulira ng'ayogera tuludde naye wano naye muwulire eddoboozi I have come back to you. Thank you. Yes, I have received the message. Give me 1 hour, around 3:15. I have come back to you. Thank you. eddoboozi tetujja kuliwera ku galanti wadde oli mufere naye eddoboozi eryo Kabaata sijja liwerako nnyo galanti naye mpulira mulimu kanyeri akasika ekigambo message oyo omuyaye yakikyusa bukyusa dayo mpola baplayingire mu slow motion kale kagao bansobola odizanya mu slow motion asulabi naye ngendeza ennamba za excess Yes, I have received the message. Yes, I have Kabaata ono omusajja yeye naawe eddoboozi yakyusakyuse nedda Kabaata okulaga nti yakyusakyuse yasukanakola Kabaata, let me speak English, let me speak English. When you hear my accent, does it flow like owulira Kabaata, let me speak English. Owulira wekayita ono mwana anoonya platform ku page yo kimanyi kati kateke ne kwebyo ng'abadde ayogera. Let me speak English. She lyamazi manyuku wama naawe naye agaliye kubanga byekatabimanyi kati oyagala kuproving bate tukusabye evidence tomuyina oyogera oluzungu Kabaata nze nkwata ekigambo owulidde kasiyengeri gyakakomenkereza nemisigirira English Please katuulire bampeereza akawanvu Good morning, how are you? I think that's stuff for some nana. Natural second, I'm talking out in there for 2 weeks, but then you're gonna marry Kabaata naawe mpozi okujjako nga tomanyi kombe yalinga maloboozi naawe Kabaata kyogamba tomanyi kompe yalinga Kabaata damo zanye audio eyo giteeke mu loud damo zanye audio Good morning, how are you? maloboozi kulisi sirika atuulize eddoboozi Good morning, how are you? In fact, I need that stuff before some nana. Actually, secondly, I'm going for my Easter holiday for 2 weeks. But then you're to Chimaririzi.
Owulira eddoboozi eriri mu audio nanyini wali omusaakaavu mu ddoboozi. WhatsApp Kabata nawe WhatsApp nawe Kabata. Eddoboozi oliwulira kati sebo omulala amufaananyiriza eddoboozi aba amugjeewo amanga ago. Nze oyo gayi mumanyi ono. Kabata nenvayo nengamba nti omuntu y'ono. Nenvayo abantu 10 ne bagamba omuntu y'oyo. Maama ng'era ffenna otuyita basiru. Gwe semupi gwe kifere gwe wenga muting weje mu mute. Ye lwaki we muting ayitawo ne mu video. Kabata. Bagende bafune evidence nga bw'oba wadde olunaku lulamba. Enkya wendi bwe ba Dr. Mondo atubulire kubanga ye mukadde wa. Dr. Mondo wamusibye otya gwe vaawo kansoke mubulire Yogeza ki wamma obufere obukujjudde gwe. Nze ndowoozamu nti eddoboozi basaakaavu. Nawe eddoboozi lino saakaavu lino lye Terikwataganye n'erya CMP. Sooka owulire Dr. Mondo owulira wano. Good morning, how are you? I need that stuff before some nana. Natural second, I'm going for my Easter holiday for 2 weeks. Dokita. Lwaki odduse dokita komawo wano. Dokita komawo wano. Lwaki odduse. Kati ate Mondo adduka ki? Kabata. Yes. Kabata. Inze tukole programu y'enkya. Steph naye agenda kukola programu ye. Kabata bulijjo Kabata mbeera ku live one. Enkya bonna bagambe bajje. Kabata wembeera nimba Mukama ampe ekibonerezo mu nsi gyendi. Wallahi Kabata babasajja bayaaye mukwano sirimba omufere asobola okukola ekisoboka kyonna akubbe singa omanyi ku last kye bankola. Naye kati gwe marayo oyogera ki? Gwe marayo oyogera ki by'otamanyi oli musiru? SMP tovuma. Kyenjogerako kimanyi mukwano siri malaya bambi tonvuma malaya mazito ina na makuru gonna olese evidence gyolese ate nga temachi akulinye mugwana yobo kunyibwa sente it's okay naye kyemanyi sibangako malaya ate bambi nze nkuwa ekitibwa sisobola kuvuma naye gwe olivuma buli omu nze kyentayagala sirika banaye nange njogereko katono soko muting mukatono Kabata nyagala kwa wabwino oyo gayi kati gwabaho yagala kuzina oli omuwala munne wa pressure ogenda kugamba ki mwana akulemesa n'otwala pressure n'omusiba kati bikwataganira wanda abaho wali oyagala kuzina oli omuwala akulema ng'omulaga sente n'emmotoka bw'amala kukulema n'okwata pressure n'omusiba oliro banimba Kabata n'abaliko mwebale ojikira olunaku lwe twali ku live yo nga twevuma mu Runyankole omusajja oyo gwe nali netwala naye bwe tumala ku macha nnyo omusajja ono bwe twali tuyomba kulisa oyo yajja n'amugamba jangu mu video yajja okumala eddakiika nga 3 oba 4 ku macha nenfuna essimu yali ya mukazi nangamba nabadde ku live ya Kabata oyo omusajja gwe mwadde muyomba naye yanziba sente nga bagamba bantwala wa Canada nemugamba kweri nti ye ze nali subira nti ndiddamu okulaba ono gayi era guno mulundu gwakubira okumusanga kuno ku live yo omukazi yankubira ku macha nnyo ng'agamba gayi yamubba sente ng'agamba mutwala Canada ekyokubiri Kabata amaloboozi ago ge bataddeyo wallahi billah njagala twawula omuntu ali kwogerera wano n'omuntu akuwadde audio ku WhatsApp amaloboozi gegamu Gana kiriza amaloboozi gegamu that's why ye Pastor Mondo okugendako n'abulwa kyakusaliramu n'addukako naye nga amaloboozi gegamu oyo gayi mufere webuuze kana akawala kagamba bwemba nimba Mukama ampe ekibonerezo mu nsi gye ndimu awala nakyo omusajja oyo ekyokubiri abafere tabeera na na ndangamuntu emu ne passport baba na 3 na 5 ne line baba na 10
but the guy is mufere si bya bulimba mufere bankubira ku macha nga nvudde ku live nga tumaze okuyomba naye zene situwabudde nali simanyi nti ndiddamu mulaba ekyokubiri n'abantu bangi abali mu inbox yange bangi abalina ebizibu ebyenjawulo nali situbira kuddamu kulaba musajja ono webuuze lwaki abantu bamwesibyeko bamuwalanira ki amanyikiddwa ku live TikTok nga bwe tumanyi lama nga bwe tumanyi oba omulala bamuwalana bamwagazaaki webale nnyo Kabata wanyi dokita buli lw'owuliriza eddoboozi y'omuntu ng'ayambusa eddoboozi omanya nti oyagala kubba kye bayita human voice intellectual hearing ono omuntu agamba hala hayo oyo omuntu aba mubbi aba abuzaabuza eddoboozi exactly enkyo emu okumukootinga because abata evidence. That is one. Number two, simumanyi oyo mukulu naye nze njogera ku ddoboozi ly'oplayinze engeri giri soundinzeemu n'engeri gya ending a conversation ye. No, Mr. Kabata, lwakuba ndi ku mulimu naye singa mbadde waka mbadde ngenda kukwata essimu enkadde nkusindikire buli sente gye nawaayo buli sente gye nakola buli kimu waka okitegeera wallahi Kabata bwe mba nimba mukama mpa ekibonerezo neme kuva Bulaaya Pastor Mondo tetukoma okwo waliwo n'omuntu ali ku live ateekinze time nawa Kabata message ku WhatsApp nakulaga nti the guy abeera munyonyo oba buziga omuntu oyo agenza okuwaayo ekintu ekyo abadde akimanyi nti neiba we mufere mu guy bwe bamubuuziza obeera buziga nti yes amaka gange gali buziga naye omanyi lwaki omuntu akuwadde ekintu ekyo abadde amumanyi nti mufere wadde yava mu Uganda but yali amumanyi nti mufere ng'amanyi ne wabeera na buli kimu ate oyo akwadde ebintu amutegedde ng'amaze okujja mu video n'amalamu like 30 minutes ng'ali mu video n'agamba this is the guy n'akuwa n'ebintu gy'ava mu jini lwaki obba abantu I don't know how Ugandans are someone struggling n'omubba it is not good esente zo teziba na mukisa okitegeera abaana babona wano naawe mula oyo omusajja aliko n'amuwemula buli kimu buli sente gy'otwala nga si yo teba na mukisa. It's not a blessing. Omwami muyaaye bali bangi tali omu balinga abantu basatu the truth bayaye nnyo nze ku last banvuma ne blockinga buli wamu I just nenkulinga down kantuke waka in your inbox ngenda kusendingira every money I send to them bambe kati zebazi yoba bazinywamu omwenge ne ziggwawo ekikoli mu gikyatambula akolaga ayina emundu agenda kuba abamuwakanya amasasi kati gwe gwe batebabunyira we batiisatiisa ate buli mufere yenna agezaako okwerimbika mu people bagenda kunteeka simanyi ku interpenzize Uganda wembamanyira bagenda kunteeka ku interpenzize Uganda mbu bajja kumpanula mu nsi mwendi kakati kankuyambeko kati kankitangaze kino amateeka aga extradition aga Interpol tigakola mu bintu bino by'okutiisatiisa. It's a long process. Balina okwenda mu kooti, balina okufuna affidavit, balina ogenda wa Attorney General alina okutuula wansi n'abalamuzi 7 bonna okukkiriziganya nti balina okukola kye bayita extradition. Tulina abantu wano mu America oba London oba nawano Nairobi abantu abali kumpi n'omuliraano gwe Uganda naye tebasobola kubawaayo. That's why Museveni is surviving. That's why Bayekera are surviving. It is not as simple as easy as that. Or quite omuntu extraditing on international level for Interpol. So let not anybody tell you ndomuntu asokwesa amateeka 57 ga Interpol of extradition. Never extraditing. Tikisoboka. I have even the audio is what they told me that if I go ahead calling their number, they are sending me back. Leero kati mwana wange nkulabudde nkuwulidde ekituufu ekiriwo. Nobody can extradite. It cannot happen.
That cannot happen. And I can tell you the truth, that cannot happen. People who are extradition takes a long process of 1 year, 900 days, 900 days of extraditing. Those are 3 years. You think you can? Okujjako ngosse, okujjako ng'olina ekibiina ky'abayeekera, okujjako ng'olina emisango egiri criminal nate nga giri aggravated towards the republic or a country or a federal state, that's when they can extradite you. Extradition. The banks. Kabata jeba liko sebo. Kale nyabo nawe jeba. Kale sebo. Kabata bagamba abaganda Pastor Mondo nkulamusiza sebo. Kale mukwano banks. Nze bampita banks ndi Malaysia. Abaganda balina olugero olugamba nti alissa munne ekitala bali musa kitala. Alifa kitala. Omuwala oyo Becky bamuyita tumusiime Becky. Yatubba ssente wano e Malaysia ziri mu miliyoni 2 e Uganda. Era tumunoonya naye mufere. Wamma mukwano de banka. Toleeta musiruwo waneeno kutandika kulimbalimba bya kisimu Kabata. Kabata. Olaba sempya agambye alina obujulizi gwokakasota nti alina obujulizi nga tonna bakwogerako ne gundi ne banks. Kabata semupya gyeko obujulizi amangu ago agasegolingono byayogera bujulizi bono. Kabata aleeta obujulizi nange njogere obujulizi. Kabata mbadde nsaba mpa omukisa njogere Pastor Mondo nze nkumanyi. Oyo omuwala bamuyita Rebecca tumusiime ali Malaysia nze ndi Malaysia. Nkumanyi bulungi naawe omanyi. Tuyina empalana yatubba ssente wano e Malaysia mu kibiina ky'abakyala wano waliwo Bannayuganda tulina ekibiina ky'abakyala tusonda ssente. Nze yakitandikawo omuntu butuwa omuntu omwomu buli muntu n'atwala ssente. Yatwala namba 3 n'atubba ssente bwe yatuuka ku namba 12 n'agaana okuddamu okusasula ssente era tumunoonya wano e Malaysia. Ebyo bya bibiina. Location wendi. Kabata y'omukyala natikka omwana okuva e Uganda n'amuteeramu eddagala mu bintu byange. Ng'ataddemu eddagala. Kabata. Aleke njogere. N'obujulizi we buli Kabata eba live namba ojja kugiyita nga live. Nakwata bakabazzi bano abatematema abantu n'abawe namba yange banoonye. Ne mugamba bw'oba bitaddemu kabazzi sigenda kuwa wadde n'ekikumi. Anti bw'ati era bw'ayogera Kabata wali ondabyeko. Nagano zibawa. Wali tondabangako. Naye tayinza kukkiriza kwogera oyo gw'olaba. Yatikka omwana gwe natikka okuva e Uganda. Kati eddagala lyali lyaki? Eddagala lyali lyaki? Eriroga bano abakazi abaloga abafuuwa emmindi. Muwulize. Yali aloga gwe. N'agamba nti omwana gwe ntisse tagenda yitawo. Ye kennyini ayogera n'akamuwola miliyoni ezisukka mu 8 nga tazimba. Alimba oyo Kabata alimba. Obujulizi bwe buli Kabata webala live. Bwebala live. Njagala obujulizi obulaga nti Becky yakufera. Kabata. 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 Kiba kibiina. Kabata. Ekibiina tekwakufera. Lwaki nzize wano kubanga alumiriza mu baleka tukukiriza ono omupyazi atubuulire. Lwaki oziwa njagala bujulizi nti Becky yabalya ssente zammwe. Yes. Kabata. Omukyalo oyo bw'amala otunyaga wano eno ssente yajja ewange mu nnyumba n'akuba omulanga nga ŋŋamba muwole ssente ayongereze ku ssente zeyiye. Lwaki tokkiriza n'enjogera? Bw'obadde omanyi nti wano najjawo nze banzuukusiza mutulo ne baŋŋamba omuwala eyababba wuuno ku live ya Kabata jangu.
mukwano ne bwoba oyagala Kabata tugambe twegatte twe meeting ye kenyini yeyekweka nze simwekweka ate ne audio nzirinanga mugamba ko bitaddemu aba Nigeria batema abantu sigenda kuwa wadde n'ekikumi njiri Anti Kabata lwaki takkiriza n'enjogera kanji kuteereyo giteekeyo Kabata Lolo kayogere lwaki takkiriza n'enjogera anti yogera kati tuwulire omuwala oyo yani yakubidde semupini yakubidde sempini yozi ani bwe bankubidde mbadde neebase ono omusajja yamukubidde ani akubidde deba Munnayuganda naye kwali kulayiza anti kwali kuno mutugambe naye tumuleete waggulu kitegeeza naye abimanyiiko Kabata twali badde tusooka musango gumu ku gumu ne bwabanga n'omuwala mufere beki twali sooso n'omusemp ensonga za semp muzitujjako Kabata Kabata nguze Chris ne Steve bajeko mbaguze oli mukubuzabuza bujulizi sebo mbaguze bajeko kubanga basi tebalina bujulizi bwogera bwogezi mbaguze amazima gaba mazima nzikirizanga mu diversion fwe twagala kumaliriza ono otulabye omulabye olwokuba ina sente zamba mu bantu oyagala kutuka franka bwe bannayuganda muwulirize kino Kabata kansooke njogere bino nga mbyogera kuva ku ntobo ya mutima gwange mujja kuteekangawo diversion mu nsonga eziri serious naye mumanye nti nno musatu ate fere talina kwogera ensonga oba otugula tewali buzibu bwe Chris genda kugula okumanya nti olina ssente oli mwavu ne Steve mugule okuba talina ssente mwavu muveewo Okay, tugule. Kuchanga oyogera okugula towaayo ssente zijira Kabata sindika sente kati abo njagala baveeko kati okay sindika sente okitegedde sindika okumala okusindika ku sente kyekyo abalangulo oyo omusajja Chris ne Steve baveewo okiriza amadinisa gaabwe tulabe azigule naye kasita abantu bategedde ensonga tubadde tumukazi akaza kati esaawa zino ali mukwekaza asasula twala eri obwamalayo bw'obusajja otwala eri amazima obujulizi bwendeese wano kunene era bebuvumbudde bino byonna nkiriza njogere ndete n'abantu abamanyi omuwala abali wansi eyo besente mmeka zaabatuwazokubatazikwate sibaawo wano nebwali kubawa genda mu inbox kebera obukakafu bwenkusindikidde nze sirimba malaya bekoli malaya tolina magezi gwe malaya muyaye nnyo ate mubbi ayogera nnyo ate Kabata asindise sente ogayi ebyekibiina nafe batubanja Uganda Kubera wakwadde sente byo wakatubadde tukolawo ekibiina kimufere tumaze okumulabisa ensete geddekomera alya sente z'abasibe nakati waliwo Polisi, baweka bakasente omusibe yasindikira ab'ekika kya famire oyo alimba tereza mu box sinaziraba katugira tweyongerayo leta puluvu ndete puluvu ng'abewaka bayomba bakuwa nze nange njagala kuyisaawo ensonga yange lwaki temugikkiriza olwo banja ng'oli mufere nawe ofera abantu abalala ababadde kufera batugyeko tewali buzibu batuguze tuveeko naye nseetegedde amazima tuletedde okutugula oba tuwemudde Kabata bano abasajja ba NRM bano bayingira omuntu ne baagala kuleeta buli kimu kyane kubakingira buli kimu kyonna bana abamu oli basajja ba NRM bonna anti kati gwe Steve oyogera ngani nodda nze sigala kuvuma mukulu ndika nkubuuze Kabata bw'olaba starting eno nga Steve naye n'abeera naye n'obudde bwo Kabata akwadde sente sinaziraba nze sebo kati sirika oba todawa Kabata sente musindikire sente tuveeko naye kasite nseetegedde nti oli mufere
Oli mazige sente tesente era tuwe madde. wano. Kate kankubulire. Tuza kuvaawo ku nyamazima. Njagala nkugula okulaga nti oli mwavu mazi. Nze siri mwavu sebo ndi mwavu mukulu. Nze ndi munaku. Musoke muwulire. Wamaze kampisewo akalango kange Pastor Mondo. Kabata. Shebo mukulu aba. Waliwo omwala ku comment Diversion eri super Onkubira Pastor Mondo. mulamwa akuze ono semu bigalo siri nawe tonkubira simu ngamba kisaawe eno mba kwetaaga nja kukubira Kabata soma audio zange nseulira soma audio zange nseulira baby girl siri 3x genda ko mu inbox ya ine byakabi Kabata soma audio nge nseulira zisome wano nga tannavaako Audio waliwo eno. Nkumbi milioni meka milioni nga 14 waleta milioni 2 ko imiyo sinzire utandika okwongerekero ezo sente za muwala musiba ali mukomero n'omukazi akubira abantu e Uganda abaana bamwe muli mukomera mulete sente mbajjeyo akulimba oyo talina bukakafu aleeta obukakafu n'omwana gwayogerako nabadde mu kooti ku Mande oyo mwana nze namuleeta wano oyo omwana yafera famire yoyo omuvubuka n'agenda n'abajjako sente n'azisindika wano naye ng'omwana gwalumirirwa si yamuteeka ku nnyonyi omwana nze namuleeta wano ku nnyonyi ne ku Mande nabadde mu komera ibuddeyo kati kabakulabise gw'olutankudde nyabo kabakulabise tewali twagala bujulizi oba ng'oyagala okufera abantu omanya nti nawe bajja kufera asindike sente naye ensi yonna kasitetegedde nti mufere era etutusasuza kuveewo wano eno kubanga tubadde tubunyisa amazima ezo audio zasindika nina omuvubuka boyfriend w'oyo omuwala nzaza kusindikira Ndi misango kiwa emisango nga semi oyo omuwala waba ayagala okugenda vaayo waliwo abantu nga 18 Malaysia yenna emunoonya ne ku masomero gy'asomera poliisi emunoonya mufere saalivuddeyo nga ntaddeko na kifaananyi kyange mufere gwe Beko oli malaya kubanga wavudde n'ogamba nti omanyi nti oli mbalati oli munyankole omanyi owesiba ku manyankole oli malaya just gwe Beko oli malaya emirundi 10 polisi nawe jakogula kusimu oyagala namujja buliro soma endala soma Kabata kale kazanye audio endala anna kakati yani banks audio Kabata omusajja mutende Ende teziriwo siziraba. Ye mwavu ye mufere katobera otyo mufere ng'oli mwavu. Gwe stia twali ebisate genda mu inbox yo ngenda kusindikira voice note z'oyo omuwala nazo kweziri. Gwe Steve okola mu family ya Abaho sirika manyo. Nze Steve simumanyi mulabye leero ndeka. Oyo omuwala alina omunayuganda wanene gwe yatte Malaysia. Era we namubanja sente zange nange yaŋŋamba ajja kunteeka ku lukalala lw'abantu abo yampe ennaku nnya famire yange nabasindikira ebifaananyi bye babirina buli kimu okiwulira oyo omuwala muyaaye Kabata ngenda kusindikira namba z'abantu eziwera 6 wano e Malaysia bamubanja sente mu inbox ani yatta omuntu wano wenyini yatta omuwala wano bamuyita Jamaalu we namubanja sente z'abakazi yaŋŋamba ajja kumpa ennaku 3 nga nfudde nga bwe yatta Jamaalu eyo diversion otulimba eyo diversion nawe Andi Kabata tajja kumanya mazima oli agenda mu kooti gera ku polisi ogo musago genda ku kooti ku embassy oyo omuwala yakuba ku embassy gigatteko kati wuliriza gigatteko kati eyo namba gyenkuwadde namba ye eyo namba gyenkuwadde namba ye dono banks oyo omuwala namugamba andi temukkiriza kuwuliriza nga era mutawa mugamba oyo omusajja nti mubbi naye era obujulizi bwe buvaayo nga bukakasa nti mubbi ajja kubeera mubbi wanaaba tali mubbi nze kyenjagadde okugamba wano
oyo omwana oba asasudde ssente oba tazisasudde wabba omuntu naawe osanga yabakuba bale musoke buleke wampereza ensenene kaaki kana ak'ensenene kasome nakakawulira bamutikka ebintu byange omukazi oyo okuva e Uganda abindeetere wano nga zo okuneewolako ssente bwe yamala okuneewolako ssente ne bamutikka ebintu okuva e Uganda ensenene ebinyeebwa byonna byonna n'abirya nange nina videos ze ng'atunda ebyo ebintu agenda abiguza ensenene zizino njagala kuwulira zaalimu eddogo ensenene yazirya era namala n'aziguza abantu wano e Malaysia zaali ebikopo 20 yabitunda byonna ng'agenda abiguza abantu n'azisiika n'oziseka ngenda kukoleza voice note ng'agamba ensenene zizino nzisiise era nzirya ngenda bikusindikira katuwulirize ebyali mu nsenene katuwulirize ebyali abantu olwaleero ensenene zizi alimba Kabata alimba ensenene yazirya n'azitunda n'ozitunda ngenda kusindikira voice note ze Kabata soma kanzanye odi yali mu nsenene soma owekitiibwa jaji CMP gwaleesenga omujulizi bannange akuwa sente Kabata CMP yakuwadde sente kasoke tuma ensenene ziyombya abantu ziwunya okufa oziraba ngenda zisiika nzitekemu obutungulu ziwunye bulungi nzigabire buli gwe mpira nga njagala nesigenda ziwa gwe wicked woman ate nga gwe wazitaddemu sente kozi wakozesezza emitwalo 3 kabulangana kira emu ey'ebinyeebwa ya sente meka y'ebijanjalo ya mmeka ensenene nezitabera na wataddemu emitwalo 3 bombo clutch ngenda zirya zino nsenene zizo Kabata ulira nze kenyini nga nzamuwa odi eyo namba ye sente yatubba oyo omuwala yatubba sente wabba sente zaffe wezituluma nezo nga wola wezikuluma n'abantu abalala babeera bakoleredde sente byendagadde okuvayo okulaga nti twalisa mu nekitala balizi naye alifa kitala diversion ye nyini empange bino tebiri mu makulu Kabata kati omulama gwoli tukuvuddeko kati bino nsonga zaabwe za nsenene kati oyombera otya ensenene wano wa Kabata temukiwa bintu bya nsenene bya kisirusiru bya mwena mwena zino ensonga za ggwanga nawe kutuleeteramu diversion zo banks komawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogujja ne kabaka puresha wanasiima okulabikako eri Obuganda sente zaabwe gwoleta nsonga za nsenene muli bayaaye ate kampanize kyenjagadde obbagamba nti wabba naye wosangayo abakubba oli owaani gwe omunaku omuzibu wanene ku kyeya agenda abba abantu banks zino ensonga katya naawe banks ensonga za bukadde si za nsenene nyingi oli mu nsonga za nsenene simanyi zawunye envumbu ebyo tebitukwatako naawe ani ayina emyaka 10 mukulu Kabata bankisi zino mpanana za ku mizigo naawe tetuli mu nsonga za CMP yabbye sente z'abaana okiwulira tuli ku nsonga z'abaana ababbiddwa sente bukale na bukadde muleta nsonga za nsenene bakyakubba ate bakyakubba nnyo tokyafuna ebizibu bingi bakyakubba nnyo ate togenda kufuna mirembe ng'ogenda onyaga sente z'abantu togenda kufuna mirembe ate bakyakubba nnyo bakyakubba ate kyenyinza okugamba nti bakyakubba ate bakyakufera paka n'olyekerawo okuba abantu n'osasula sente z'abantu anyini Becky banks ayina emyaka emeka Kabata baveewo abo ababiri baveewo kubanga mbaguzi baveewo ne Krista aveewo Kabata Krista aveewo naye kyonna kyenkola e Bulaya kasitamba nga nfuna ssente ayo kyabubumba nakamuwola miliyoni ezisukka ne mu mwendo oyo gwolaba oyo ng'ozipangaani gwasiiba waneewange ng'ojja okaaba nkuwole ssente nze atunda okunyama omwana bwe yakulemera kuleeta saakuwala ssente notata wajja wange
mumuze yo siye namba ye. Mumuze je yo siye namba yo soma message kunze na yani yetondera munne. Aya wo muwala wange dagala. Nga nkwetondera kuki? Kuwirake mindi nali mutika. Nze nywa sigala gwanywenjaga nze nywa sigala oba mwenge gwanywenjaga waneno Malaysia nze Kali Banks soko yogere wadde otegeeza ki Banks? Ate nawadde ntegeeza wamma Kabaata nti w'obanga owooza nti nno bagamba alissa munne ekitala naye alifa kitala buli wonyaga ofuna wezifulumira kati naye bamunyaga muntu gy'ogenda kutwala egende mirembe ojja gisesemera awantu wonna ate bakyakubba nnyo kati gwalya ez'abasibe n'obaleka mu kkomera famire zaabwe ne lwaki togenda n'obayamba n'obajjayo wanene wajja Joyi mu kkomera twajja Joyi mu kkomera ne tumusondera ssente ne tumusasula lwaki wamala n'omubinika ssente n'omugamba mbwaddemu akusasula essente nusu kanaana wali omusaba kaaki tekamulemera teyagaana okusasula yamalayo omwaka mulamba nze akola ku basibe ndiroya olutalo olulanze Kabaata nange abamanja ndiroya nze nkola ku basibe kati lwaki olya ssente za famire ate n'omala n'ovuma famire owagenda wakubanga amasimu nojjanga lwaki wakubira oyo boyfriend woyo omuwala Uganda n'omuggyako ssente n'olimba bana Abannayuganda mbu basondedde ssente namujjako akakadde namala era mukubira simu nagamba waliwo omuwala eyansabye ssente wane Uganda ne mugamba mpe ennamba yokuteekamu ennamba nga yeyiyo ya Beki namba ye Uganda wakuba essimu Uganda ku simu ye Malaysia omuvubuka nakuwesiti zonna zirina Kabaata ngenda kujja mu inbox yo nkuwa obujulizi buli kimu zange neyo odiyo gye nkuwadde oyo ng'avuma n'omala n'obafera we nagenda okulaba omusibe nampa essimu ya boyfriend we nemukubira essimu omuvubuka yaŋŋamba waliwo omunnayuganda eyansabye ssente wane Uganda nazimuweereza kadde kamu n'ekitundu bwe yamala n'agenda n'agamba Abannayuganda munange mbasondeddeyo obujulizi bw'obuyambi buubuno nenfuna looya Banks n'agenda okitegeera lwaki mbiyimiriramu n'akubira famire kati lwaki togenda n'oyamba omwana mu kkomera wabba ssente z'omwana n'ozitwala n'oziwa abafere ne muzirya okwogera ne famire olunaku lwajjo yagenda mu kkomera n'akyusa amannya g'omusibe n'akyusa buli kimu buli omu wano amumanyi nti bw'ofuna obuzibu yeefuula agenda okuyamba naye bw'aba agenda kuyamba kati lwaki togenda n'obayamba lwaki togenda n'obayamba wano abantu abali ku kyeyo mwenna mumanyi buli w'oyamba omuntu ali mu buzibu olina okufuna obuzibu tobolaba nga abantu tebakyayagala kuyamba bantu omwana gwanyamba nze yamuleeta wano ku kyeyo ate ekirala ssente ze bansaba tekuli ze wasasulirako olina ssente ze wasasulirako oyo omwana gwe kyenjagadde okukakasa buli w'olya ssente z'omuntu olina ozifulumiza awantu kyenyinza okukugamba nga walaba w'obanja oyo gw'ogamba nti yakubba naffe eno bwe tukubanja ssente tazamanyi tammanyi alimba Kabaata nze mpulira nfunyemu okutya nawe nga abamanja bayinza okugira mu tugenda bulijjo Sempi News ono akunoonya buli w'olya ssente z'omuntu nawe waliyo ajja oliyo ezizo kati live tokomerera musajja mbu yakubba nga naawe oli mubbi leta puluvu nze nonno nkubaka 1500 nesibba famire y'abantu eri Uganda kati nkugambye buli muteekeko Kabaata oyo mu comment section oyo olina we wabba leta puluvu ndete puluvu nkukakasa ojja sasula ssente ezo mbuli ojja funa ebizibu ebigenda osasula ssente ezo wagenda ofuna kuba omaze emyaka 10 ku kyeyo nze naakajjako omaze ate olowooza ku kyeyo tekuliiko abantu amazeeko emyaka 5 Banks wazze okutugamba nazze kubagamba nti oba olumiriza omuntu obubbi naawe waliyo abakulumiriza obubbi kwegamba omusajja amuveeko tamulumiriza kuba naawe talumiriza musajja bubbi nga naye mubbi kale obujulizi nze okusinzira bwendabye wano ensenene z'abatabula wamutumye ensenene tezantabula kati kankubuulire oyo omuwala essente zemubanja obusungu yabuza ku senene yali ebintu byange n'alaba nga simukubidde simuwondedde simumusabye ye n'afunamu akasajja ku mutima grite ye mutawaanya kubanga nze ndi muntu